Anything media. Amawulire genkuleetedde olunaku lwaleero gampona anti Namwandu ne famire bintu bitabuse oluvannyuma lw'okufa kwa bba bwe batyo ate famire ebiyingiddemu wadde nga famire teyaliyo nga beefuna kaakati ezze esobole okutwala ebintu amanyamuzigo Alhaji Abdulnyamishafi Kulwanga uliriza bulungi emboozi eno kyemmanyi bangi kummwe mugiwuliriza naye kaakati katugimalire katusobole okubeera nga ate tuginnyonnyoka ng'ennaku z'omwezi 24 January 2023 Uganda n'ekisaawe ky'amawulire kyagwamu nabe olw'okufa kwa Nsamba Quraish eyali omusasi era omuweereza ku Bukedde TV. Ono yazirikira mu ndeeba era bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro nga taasolewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu era mu kaseera mpawo kaaga Omukama Katonda n'amukoowoola. Oluvannyuma lw'okuziikibwa nga tannaziikibwa okusinziira ku mukyala era Namwandu amanyikiddwa nga Sharifa Nsamba agamba nti nga Nsamba yakafa mwannyina era amanyikiddwa nga mulamu we yajja n'amuwa amagezi asobole okuba nga amuteresa endagaano y'ettaka okutudde ennyumba kubanga amanyi bulungi nti abafamire si bangu era bayinza okujja ne bamugoba mu nnyumba eno era bw'atyo engeri gye yali mu nnaku ey'amaanyi ey'okuviibwako mukwano gwe era omuntu gwe baludde nga bambi bakakaalukana okulaba nga babeezaawo obulamu obulungi wamu n'abaana bwe batyo yagikwata bw'ati endagaano n'agiwa omwana ow'obuwala ono mwannyina wa Nsamba omugenzi era mulamu we wa Sharifa teyamanya nti guno gubadde mupango kubanga Nsamba yali yakaziikibwa enkoowe bwe batyo abafamire ne bamusalako era ne bamugamba abaviire mu nnyumba kubanga bagenda gifuula y'abapangisa era bwe batyo ne bamukwasa $30,000 agenda apangise abadde landiroodi mwanatto mu kaseera katono ne basalawo bamufuule omupangisa. Namwandu agamba nti ekyamazima twasulanga ku ttaka twasulanga kakutiya akafaliso ke twalina kaali katono era nga tusula wansi ng'abantu batusekerera nga balowooza tetuubeerewo bulungi wabula twakola butaweera butassa mukono okulaba nga twebeezaawo nze n'omwami wange Quraish era wettu ne tuzimba amaka gano kati ge tulimu era Nsamba gaafiiriddemu era gandeseemu. Era avuddemu ate n'agamba nti ennyumba eno twagizimba nze naye nga bwe nfuna kenfunye nkaleeta era nga naye kyafunye akiyeta bwetto ne tusobola okuba nga ate tuzimba ennyumba. Nsamba bwe yali nga talina mulimu bwetto nasobola okuba nga ndabirira omwami wange oyo wamu n'abaana okulaba nga mbeezawo famire kubanga nakimanya nti kakati obwo obudde yinze famire era n'omwami wanaafuna omulimu tujja kutereera. Bwe batyo yavuddeyo watu n'agamba nti ekyamazima famire tebasobola kujja mu kaseera ako nga Nsamba talina mulimu okulaba nga batuwa ekyokulya oba ekigulira magala eddiba era mpaka akaseera we kaatuuka Nsamba n'addayo ku mulimu gwe embeera n'etereeramu. Omukyalo ono avuddeyo n'asaba bannamawulire ebitongole ebyannakyewa n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abantu abakyala abalwanirira bannamwandu okusobola okuvaayo bajje ate bamutaase kubaagala okuba nga bamugoba mu nnyumba gye yalwanirira ennyumba gye yasobola okuba nga ateekako ettofaali lye era omwami we gy'amuleseemu. Bw'atyo omukyala Sharifa yeetaaga okuba ng'ayambibwa naye kino kidde eri ab'eŋŋanda bannange bwe muba temwaliyo nga tukola ebintu byaffe tetulaba lwaki mugoba abakyala be tuba tulese mu makaago nandibadde namugoba dda nga sinnafa naye olaba nsobodde okumulekamu kitegeeza naawe oba olina okumwesonyiwa. Mutandike ebintu ebyammwe muve mu kulowoolereza mu bintu by'abalala. Sharifa yeetaaga buyambi. Omukama akunkuumire. Nze Shafik Lwa.